Oluvannyuma lw'omukama wa Tooro oyo nnyimba Kabamba Iguru Lukidi owookuna okuva mu bulamu bw'ensi eno, abakulembeze b'enno n'ab'enjawulo bavuddeyo ne bakungubagira wamu n'okusabira obukama bwa Tooro. Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga yatuusiza obubaka bwa Kabaka obukungubaga, ategeezezza ng'okufa kw'omukama oyo bwe kwakubya eggwanga enkiku eritagambika. Okusinziira ku Katikkiro Mayiga, omuhiikirwa wa Tooro Calvin Armstrong yakamutemye ng'omukama bw'akisizza omukono. Era nange mangu ago amawulire nagatuusiza ku Ssaabasajja Kabaka, era n'anakuwala nnyo n'asaasira nnyo ab'olulyo olulangira mu Tooro n'abantu ba Tooro bonna. Olw'okuba nti abadde muto ate nga mumalirivu mu byakola, Katikkiro agamba nti eggwanga n'obukama bibadde n'essubi ly'amaanyi mu bukulembeze bwa oyo. Era Tooro yonna ebadde emuliramu essuubi ddene, naye ne Uganda okutwaliza awamu. Kamalabyonna agamba nti amawanga gombi galudde nga galina enkolagana ey'enjawulo, nga bangi ku balangira n'abambejja b'obukama baakuzibwa bwa Kabaka, nga n'omukama oyo mw'omutwalidde. Wano w'omumbuga wasinzidde n'agumya abatoolo okusigala nga bakkakkamu mu mbeera ey'okusoomoozebwa kuno. N'omukama oyo nnyimba bwe yatuuzibwa ku bukama bw'e Tooro, Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi yateekebwawo ng'omu ku bakuza be. Obwati abazinga bwa Busoga nga buyita mu Katuukiro Joseph Muvawala nabwo bukungubagidde omukama. Abazinga Gawulaniro Pookuna n'abantu bonna aba Busoga ndikwenda okutuusa okusaasira kwaffe ne muniike eningi eno eri abalangira abambedda n'abantu bonna ab'e Tooro olw'okuviirwako omukama. Kyabazinga ategeezezza ng'omukama bw'abadde munyenye ey'obukulembeze bw'ennono olw'ebyo by'asobodde okukola newankubadde abadde akyali mwana muto. Bamwiddukira ino nga omukulembeze ayenda abato, omukulembeze ayenda eby'okubonerako ebirungi byaife ebiri mu Uganda muno nga ebyobulambuzi, omukulembeze ayenda obulamu bw'abantu be, ate era omukulembeze ayenda abantu be beege basome. Minisita w'ekikula ky'abantu e Bugwe mu Busia Sem Okumu olw'omwenengo Robert Obara Nahama owookusatu yatuusiza obubaka obukungubaga. As a kingdom, we want to stand with the people of Tooro and send our condolences to the kingdom of Tooro. Ategeeza nga babadde mu nteekateeka y'ensinkano ey'obukulembeze bw'ennono bwombi ekitasobose. Plans were underway to see that the two kings meet and he visits our kingdom. We have lost that opportunity to have him in the kingdom, and we pray that the people who have remained behind, the leadership of the kingdom, will extend the relationship and the friendship we have had with King Oyo to see that in future we have these two kingdoms meet each other. Olw'obukama bwa Bunyoro, omuhiikirwa Andrew Byakutaaga naye akungubagidde okufa kw'omukama oyo nnyimba Kabamba Iguru Lukidi owookuna. Ekyoto kya Tooro kizimire, engoma egimumikire, omukama ahire engalo omu ngabo atuulize bahano mu. Amutendereza nga bw'abadde omusale mu kutumbula enkulaakulana y'abantu be kw'ossa n'eggwanga okutwalira awamu. Tooro n'okugonza etandika enteekaniza ez'okukulaakulaniza emyenda ya Tooro, kulaba ku by'emizaano, ebyobulimi, ebyobuhangwa, kandi akagondesa abantu buhangira nno n'obukama bwabo bwa Tooro. Imolimoli owa Teso Paul Sande Emolot ategeeza nga baludde nga balina enkolagana y'omuggundu n'obukama bwa Tooro. This is a darker day for Uganda. The people of Uganda, darker day for all the cultural institutions in Uganda, and it's a darker day especially for the people of Tooro. This is the unforgotten loss to the royal family of Tooro Kingdom, the people of Tooro and the nation of Uganda. I pray that God Almighty gives the incoming prince the heir smooth continuity, peace, wisdom and good health during his reign. Namawanga amalala mu Uganda
bakyagenda mu maaso n'okutuusa obubaka bwabwe obw'okukungubagira omukama oyo.